Koleche? Kale kakoko munya nali omujanyalo pakati. Wafuka muri musajja mugagga nnyo. Aha. Ni munako omugagga namuli akulu bale muloka yange. Kati wano oliwa? Ni wano ndi waka wano we wange. Mama wano we wange. Babadde bakogerako nti tobeera mu constituency. Ni waka. Ni wange. Mokange ina makaga ngaka nono. Mama. Kati lero akalulu ogenda kanoonyezaawa? Tugenda munuka bakuyita Komamboga. Mama. Yogenda abalonzi bakuwadde kakoko olyeko. Waliwo omusajja mpadde akasike enkoko angambe nsereko n'oli omujanyalo pakadde. Nyanguye ne kasoda kano. Okay. Tugenda londa wiiki ejja. Gwe nga nsereko weeteeseteese otya okukuuma akaluluko? Akange tebasobola kakwatamu. Ojja kulaba kye bayita olutalo nga bakute mu kalulu. Kalowena kawangula abantu bakkiriza. Bakkiriza nse. Kwebaza bataata bamama basenga. Banange mwebale nnyo mwebali eddala. Amaanyi g'abantu gasazeewo. Simanyi ga kaadi. Oyo mama. Maanyi gasazeewo. Maanyi g'abantu. Wakati eri mu Nuupu yasindika bakandidate bameka. Babiri. Waliwo oli alina kaadi ayogera oluzungu olungi alowooza oluzungu lwe lugenda mulonda. Oli kaadi ejja mulonda n'oluzungu kati ng'atasoma atamanyi luzungu. Abantu bange abasinga tebasoma. Kati basazeewo bagambe kati we mutasoma munafu. Atufaanana omwana wa Usigalo. Mama ndi mwana wa Usigalo. Mama wange yali Usigalo namperera paka ku university. N'osoma ki? Nasoma business administration ne majoring management. Mama, Leje University. Okay. Kati ya bono omazo yita 6 nakola mege mathematics economics geography. Soko fine art. Okay. Akalulu mazo kawangula kicho zaako. Ate milimu ja parliament yagitandiza. Omulimu gwa parliament omukulu kokola mateeka. To make laws that govern the country. Okay. Omulimu gwa MP. Dini ekirala okuyisa amateeka to pass laws that govern the country. Dini ekirala representation ze kitundu kyange kino laba kyendimu ekya Kawempe North. Kengenda okukikira mu parliament. Okay. Niye nga abantu bange ngate nabasuubiza nganze. Emiliyoni 2 ebyogula emmotoka sigenda gula motoka. Emiliyoni 2 ngenda biza mbalonzi bange nabo njagala beyagale balye kakoko batandike bakole ka business emitwalo 5 ku mitwalo 10. Sente zo ngenda zigaba ngenda ziwa bantu. Nzingeri mama wange yabona abone nnyo. Namperera nga abona. Mmanyo omuntu wange abasinga obungi ngeri gye bayitamu. Kati bojja nenkwe emitwalo 10 oba osobola okutandika. Mama. Okay. Abantu basinga bagamba byokola okuppa omugenzi Segirinnya. Gwa Segirinnya omuzimu gwajidde mu ggwe. Nenda. Bino Segirinnya agenze bikole Kampala nga nabikola dda mu kyalo. Ekyawa. 26 Emawokota. Jukira erite social media. Social media ziri wano. Ate n'ekirala abantu bafaanaganya amagezi. Abaana bayinza okukola ebibuuzo bya P7. Abamu ne babikolera ettololo. Mbona nabikolera e Kampala bonna ne bafuna obubonero buna. Kyogamba wettololo aba yakopa we Kampala. Kati wachiti wesimba weli side je wali njo Ndieno mama. Wazoma zeko. Eno. Abalonzi basazeewo ate bobe nyini bangambe nsereko lwaji tochikirira. Jo chikirire mu parliament. Natandika dazisako. Kuloze gundo zirabye empapulo zirabye. Zirabye ninge company. Zije wali boyagala ziraba yongero ziraba. Tuzirabye empapula zizino. Ziraba zizino ina mpitirivu. Zizo njawe zireza company ewola. Dete za company ewola. Abantu babasene natandika dazisako. Keba ando sako. Nduka mwenda buli mulukana kuteka muda sako. Andi abantu bijagala bakole babere bulungi. Bali akakoko ngabo oli mu kali ako. Ngambe wali omusajja akampadde wali ngambe musajja gwo bonye. Akaluka nonyeza ku wirubalo. Bya kafite nkoko kaako amazira ngali. Kawirubalo kafe emotoka kati. Emotoka yange. Oli mu kate soka wewunye omusajja alina company ewola ne sente naera bakwentambulira. Kitegeeza numirirwa muntu wa wansi. Nzize kuba muntu wa wansi. Toze kuba muntu wa wagulu. Kuwa wansi katola bano banange benesimbye nabo. Tuli 10. Nyete wali no mwayogera ku sente za motoka zine miliyoni 2. Bagenda kuzira na bakyala baabwe. Nabana baabwe nienze miliyoni 2 njagala ziwa abantu bange mu constituency. Mama nabo babere bulungi. Gutayagala kwevuga to mu parliament okuvuga obo moto kolode navuga domotoka kuva 2 mukaga mvuga motoka kati okitegeera. Kati mu parliament ogana gendera mu Lubalo. Entambula yange yiyo. Kati Lubalo tendusa ku parliament.
Niwe ninya boda nensolo kulinya kaboda wano ka 12 nengena mu parliament. Ekikulu mu parliament kuteesa. Sipika tabuza mbojide kuki. Sipika tabuza mbupulado yeriwa nze ngenda gena ku rubalo. Ate baleta bisagala. I can even box the speaker. Bibaleta bine ebyokulya enguzi simanya ate tuiseteeka lino. Awutuba tuyina kugira bujizi. Ogana fukanga zake byakola. Ate zake moto kunze. Zate parliament nze ngenda kola nga parliament bwe inokola. Parliament inakola etya? Basoke bampaka lulugu mumuja kulaba. Oyagala nagidire bali olwedda baliyo. Mbagulira amagezi gange. Bagabbe. Nedda. Tegala beka luchobo manya abantu bange bakkiriza. Abeka wempe. Bakkiriza. Nawe oli mugumu nti akalulugu enswera ku kizigo kweri. Mukukame kyawedde dda. Ne suuti nagigolodde na eri mu nyumba wali. Egeno okulayiza. Gitulage suuti eyo. Ate tuyingire. Ajirete suuti. Lete suuti, suuti y'abantu yo. Bagana tulaga suuti. Suuti egenda okulayira. Enswera ku kizigo kweri. Tuli mu maka g'omubaka. Amaka. Suuti yeno. Nedda sigirabangako. Sigirabangako. Ekoti eno gyetegereza. Nagije Germany. Nagije Germany nga njirese kulayira. Okitegedde. Yendirodde. Oli ekoti bagiyita bali. Baba ndibedde kukyogera ndirode kanzije. Jango tubulire wabiguze sente mmeka obuwana na bumeka. Omusepiki. Esuuti eri mu sente mmeka kuba eva Germany. Eno bange egula buwanana. Omubaka waffe Nsereko abantu agambe basazeewo bamulonde bwe tulinda omubaka atuuse omubaka waffe omubaka emmotoka bamaze ogikolako sooka ogirambule onoogamba nti yegenda okunoonya akalulu leero Bino bawe mpapula bakuma akalulu ate tobimanyi naawe. Bimanyi. Company ye wola sente. Registered. Company esangibwa wampozi. Buli wola bakatale nawo office wola. Bulaza sako kumaka sigiro tokikuta. Esuuti ezo waziguze sente mmeka? Sente bireke. Wazirese. Abalonzi nno bagenda babasanyufu. Kalubagana kampa abantu bakkiriza tebayita.